mu Uganda kati tulina obubondo bubiri obw'ebyobufuzi. Akabondo kamu kalimu NRM ekulemberwa President Museveni, kalimu DP ekulemberwa Norbert Mao, kalimu FDC ekulemberwa Nandala Mafabi, kalimu UPC ekulemberwa Jimmy Akena, kalimu DF Democratic Front ekulemberwa Matthias Mpuuga. Osobola n'okugattako kino ekibiina kya bidandisali PPP, n'ogattako ne Jema ekulemberwa Sumani Basalirwa. Naye nga COA ya bibiina bitano, group of 5. Group eyo ejja kutwala percent nga 8, obululu 8 ku buli 100, kubanga ekigendera kya kugatta bannayuganda na kulaba nga enkyukakyuka ejja yonna erina okubeera mu mirembe. Mu group eyo sobola n'okugattamu aba PLU newankubadde nga ba NRM, naye nga generation empya ate nga ddoboozi mpya osobola okubagattako. Kati kitegeeza mulimu ebibiina 8. Akabondo akokubiri mulimu NUP ekulemberwa Bobi Wine, mulimu PFF ekulemberwa Dr. Besigye, ne mubeeramu ne ANT eya General Mugisha Muntu. Kati group eyo tebanaba kwetereeza bulungi kubanga ndaba bali mu kuvumagana nnyo, naddala ab'e Kavule n'ab'e Katonga. Ndaba kati tebalima Kambugu. Ate bye bakayanira bitono nnyo. Bali mu kukayanira obwa Lord Mayor bwe Kampala, bali mu kukayanira ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Kira Municipality. Ago ge maloboozi gempulira ennaku zino. Naye nga group eyo esooka gye njogeddeko eyaffe yo eri kitole, ate eyina siminti omukwafu. Mu kukyusa eggwanga lyonna byenjogerako byetaagisa, kubanga byaliko ne Ghana nga bava mu enfuga eya military eya Jerry Rawlings, bagulirewo ebyobufuzi by'abasiviliani, era wajjawo obubondo bubiri, akamu NPP akalala NDC, era bye bibiina kati ebiriwo. Kino ekibiina we kivaako abantu we bakikoowa nga bagamba katuleeteko kiri. Mu Uganda enjawulo gye tulina ti group eri ekyalimu obusagwa bungi nnyo. Kyemanya bannayuganda tebajja kubeesigana buyinza, kubanga omuntu okumwesiga akwate ku buyinza kinganga omuntu okumuwa license y'okubeera n'emmundu. Olina kubanga olina omutima ogusalawo era ogwetegereza, ng'olina okwebuuza ekibuuzo nga sinnaba kujjawo obulamu bw'omuntu, ensonga nina sooka kugiteeka ku minzaani.